Olw'embeera y'ekirwadde ki Ebola ekyazinda eggwanga lino, Gavumenti erangiridde nga bw'ejjuludde emikolo gy'olunaku lw'abazira olubeerawo nga 9 ogw'omukaaga okuva mu kisaawe kya mefuge Kololo nga kaakano jja kukwatibwa mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Ntebe. Omulundi guno olunaku lwaife olw'abazira tituli kujja kulijaguliza Kololo, tuli kujja kuba Ntebe mu State House olw'ekirwaire ekyalumbye emiriraano baliraanwa baife ab'e Congo abatuliiraine ate ife abasoga tukoba nti omuliraano gwokya ibiri. Bino birangiriddwa minisita omulonde avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti Milly Babalanda era ng'ategeezezza nti buli ssiga lya gavumenti ku mukolo guno lyakukiikirirwa abantu abatasukka mu 20. Uganda egyakiikirirwa amuze 3. Omuli executive president mwagwa nife mwetugwa, omuli parliament ababaka baife ba parliament mwemugwa, n'omuli eisiga eiramuzi ekitegeeza nti Uganda yona yona ejja kukiikirirwa. Kale tubasaba bannayuganda abasigadde alaze nga bwe bajja okugoberera ebinaabigenda mu maaso okusinziira ku mikutu gy'amawulire. TV daimwe ni reds daimwe okubona nti mutusibwako obubaka obw'olunaku olwo olwanga 9 omwezi ogw'omukaaga 2026. Ku nsonga y'abagenyi okuva ebweru bw'ati bw'ayogedde. Saawa eno tukaali kutegeezebwa ku bagenyi abava kuliya okwidde okutwegaitaku, aye singa tunaaba tufunye abagenyi abajja okwidde otwegaitaku ndakwira mbategeeze ezira midaali gijja kugabibwa. Tutujja kugaba midaali kubanga pulezidenti n'atera okugaba emidaali egyo. Kale twasazeewo nti ku mulundi guno titulijja agaba midaali, abantu baife mutwidde abategeeza omukolo gwe tunairamu ogabiraku emidaali. Babalanda bw'ati agumizza eggwanga nga gavumenti bwetaddemu amaanyi mu kulwanyisa Ebola okumumala amamiima era ng'akinoganyizza nga bwe batannafuna kirowoozo kya kuggala bintu ng'amasomero. Ekirwaire kigemisa maanyi mutabana kweraliikirira ezira amasomero gajja kwigalwawo, ezira abantu bizinesi bamusiga nsimbi mujje mu maiso n'okola bizinesi daimwe batabatiisa nti oba tulijja kuba mu lockdown tusigale nga tuobservinga SOPs. Maido John yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire. Akulira ekitongole ki Kampala